Amanya ne Doboz Ivan the blogger ku INVIX Media Services nga tukutuusako nga engeri omukolo gye gwatambuddemu ogwa Mina ate ne Avaitor wali mu Okwanjula anti twabadde Fort Potro twabadde Fort Potro era nga ntwala kakisa kano okwebazaako banna Fort Potro mwena olw'okubeera ate ne spirit eyaniriza abantu n'omukwano gwe mwalaze ate abantu ab'enjawulo kyesayinza kulimba yengeri yokka selection oba engoye Mina yasazeewo kubanga ate agera mu maaso ng'ateeka ku kkala ye ey'omubiri kyejinza okugamba yanyumye yanekanekanyirwa nsonga engoye zayakidde ku mubiri gwe tezamudisappointinze ate kwoteeka ne musajja wange Avaitor musajja yeesaze omuleera gwe n'ateekako ekkooti n'abeera ng'ate naye anekanekana Fort Potro yabadde ku muliro kyenyinza okugamba kyokka nti twabaddeyo n'abantu ab'enjawulo wadde guno omukolo ate tegwabadde nnyo gwa ba TikTok nga wonawulira nti guno omukolo gw'abayimbi Rema n'ayita gundi n'ayita ne gundi nedda kino si we kyali era nga ntwala kakisa kano okwebaza Avaitor olw'obutayisa kabbo lwaki guno omukolo abantu singa kati gwagudde mu bantu nga bayiga Sharifu waliwulidde akabbo ekavugaawo ku internet waliwulidde bakatisinga ate batambula kyali badde nga kiina engeri gye kikwataganamu wekiti n'okuba nga ate bagenda mu maaso n'okusolooza naye ate twebaza nti guno omukolo ate Mina ne Avaitor kirabika baatula ne baguwa obudde ne bagenda mu maaso n'okuba nga ate bekkaanya engeri gye bagenda okuba nga ate bakirwaningamu gwe kyoba omanya kyekyokwambala bakikwasaganyizza bulungi nnyo n'abatimbi tebabadisappointinze babakwatidde bulungi nnyo okuba nga ate babalansinga ekyo kyennyini oba kalazi ze baagala oba kalazi ezibagwako tulaba wano eno mwana muwala nakankaka naye yabaddeko ku mukolo amanga actually abamu ku be bayise obadde among the invited people guno omukolo sebo gwabadde gwa kaadi wadde nze tebagimpadde naye nabadde nyina okwesanga ng'ate mbeerayo ate nga ntwala kakisa kano still okwebaza Phoebe Phoebe, thank you so much for the love and support always. Phoebe oyo tumwagala nnyo lwa nsonga abadde actually example nene nnyo ku baana bonna bannakadaama ne basekadaama yonna gye muli mulina okuba nga ate mumuyigirako nnyo ye muwala ate astrugglinze till where she is right now. Ne namuyita he is, her hard work actually reflects to that of a man. So kyonna kyemba muyise, bear with me. Tulaba waneno Mina anekanekanye anyumye banange guno omukolo kato gututtemu omuntu naye nga gwe kyoba omanya nti bakiwadde obudde nti Avaitor yalinnya ennyonyi n'abeera nga ate ajja ku butaka ate n'asindika n'omukazi naye nga gwolaba oyo nno ssebo Mina kyatutwalidde kumpi almost essaawa 12 nga tetunnamulabako okugoberera obulombolombo bwe waabwe okubanga nti they take their time omugole sibino ebyewaffe ebye Uganda balina obulombolombo bwabwe bwanjawulomu era kyatutwalidde obudde bungi actually for all that time tewali yamulabyeko till when we yafulumye ng'afumbibwa ng'ateekebwa oba Luganda lutuufu olwo yabadde ategekebwa okubeera ng'ate amiitibwa. Tulaba emperekeze nze Buganda ku kyokwambala nanoonyeza kuyabambaza nambula bubuzi naye nga kyekyokwambala bageze mu maaso n'okuba ng'ate banekanekana. Kino kikuwa kyakuyiga kigwe omuvubuka oba omuwala yenna ali ku TikTok ng'odeetinga buli gw'osanze. Kikuwa kyakuyiga ki? Twala akaseera weerowoozeeko ategera mu maaso n'okuba nga ate osubscribinga ku INVIX Media ate n'okuba nga osharinga video eno so that at least very many people can watch it ate tubenga naffe we can reach our expectations. Newankubadde ate ngenda kuba nga ntwala akakisa kano still okulekera omukolo guno obe nga ate ogwotabuliro buli kanyomero naye nga still nga sinaba kumaliriza ngenda kwebaza kuba sponsor baffe abatuteekamu ensimbi aba Ipno Energy Drink la Chicken wali Emengo ate ne Divine Shop still Emengo ate ne London Boutique ate still ne Money Cent Uganda whereby you can do all transactions both international and locally here. So mubanoonyeko mubenga ate mugera maaso n'okwetanirira services zaabwe ate nga teweerabira nti gwe ayagala okubanga ate otukozesa obanga tukuteeka ku adverts you can as well use this contact okubanga ate otukubirako ku sim that is 075 036 54 38. That is our Airtel number and the MTN is 0761 254 076 0761 254 076. That is the MTN number. We love you. Stay tuned. INVIX Media Services. Keep subscribing, keep sharing. Katukulekera omukolo obenga ate ogwotabuliro.
Ismail Bengraya de Ramasanyas at our women. Osako, Amoto Grossi, Onikeze, Atezamajo, Avanza Goleke, the Boxer of the Proposta. Nike Pionine Berningonza Cobra, Otsota, Atezamajo, and Quata Iveka. Ismail, you are going to get that beat, show it to the cameraman. Richmond services, and our HB4 body for Okwanjula, show it to them, show it to them. Show this side, cameraman first, thank you, on this side. Can we clap for that? To tell where is Amani, and that is it. So Ismail Akari Okwanjula, you are a beautiful man. Thank you now. I've reached my those photos that you'll send here, to these that you'll send. But I'm not seeing one. So I tell let's start for the board. Malami and Son here. How do I know? Mina, look at him. Man. Haji, that's what they call thank you for coming, baby. Thank you, darling. You come now. Take one for some. Thank you now. Thank you. The beautiful one, you can kneel now. Thank you. First get out there, because there are two, as the Muguru said, the old man, there is one person. We want to see Ismail. And we stand and we're coming, let's stand and we're coming.